بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهديه إلى يوم الدين. فيا عباد الله، أوصي نفسي وأنفسكم بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله حق التقوى، واعلم أن الله تبارك وتعالى أمرنا بتقواه. يقول عز وجل في القرآن الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أخيرا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اهدنا واهد بنا وجعلنا من الهداة المهتدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Amatenda amalungi ennyo era amajjuvu ennyo agatali mbukendeevu bwonna kabubeera obubi bwonna ga Allah subhanahu wa ta'ala. Oyo Allah tabaraka wa ta'ala alladhi khalaqana wa razakana, nanyini kubeera nga yatutonda era atugabirira. Tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala olw'ebyengera ebingi ennyo byatugabira. Kyatteeka eri buli musiraamu okubeera nga yeebaza Allah subhanahu wa ta'ala ku birungi byamukolera. Na yenna anaalemererwa okusiima n'okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala byamukolera, owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala sayu'adhibuhu adhaban shadida. Allah ajja kubeera nga amuvunaana, Allah ajja kubeera nga amubonereza n'ebibonerezo ebiruma. Idhan ibadallah, nabwekityo abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala tuwerwaneko tubeeremu abo abeebaza Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyengera kye tulina nga kyengera kya bulamu, bannange ekyengera kya bbeeyi. Bangi benkakasa nti Allah subhanahu wa ta'ala mu kaseera kano obulamu abo bajjeeko, era ng'essaawa zino bava kubaziika babaleseeyo wansi mu ttaka. Nze ayogera ebigambo bino olunaku gye luli olwange Allah subhanahu wa ta'ala lwe yateekateeka edda, kubanga situgenda kubeera lupya maaso g'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nti Khamisa afudde. La wallahi, tekigenda kukola mawulire tyafudde, la tekikola mawulire, wabula ate gye muli n'eri abalala bwati afudde nti leka naawe olimba kanzije ku ssimu ye mukubire n'okubako bagenda nga buli agikwata oluusi akaba maziga olugati ekituufu bwe kiri bwe bagambye kyekyo afudde, oba okutegeera nga bamaze n'okumuziika. So obulamu bw'oba okyabulina siba entandayo, longoosa ng'okyasobola okulongoosa. Weekomeko ku mazambi, weekomeko ku byonoono, weetuuze wekka, weegambeko ku ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byatasiima, ku ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byatayagala ku ggwe, obeere nga obyewala. Tumwebaza Allah nate atuwaddeyo omukisa omulala okubaako bye twejjukaniza awamu ku busiraamu bwaffe
musaba Allah subhanahu wa ta'ala aberenga atuwa okwegasa n'ebyo ebitujjukizibwa era musaba Allah subhanahu wa ta'ala atugabire okubeera nga tulongoosa ne musaba Allah subhanahu wa ta'ala atusonyiwe olw'ensonga tuli batonde tusobya twonoona tewaliwo atalina nsobi wabula nsaba Allah subhanahu wa ta'ala aberenga fenna atusonyiwe ensobi zetugwamu nga abatonde. Akawungezi kaffe ak'olwaleero darusu yaffe mukkirize nga tugenda okwongeza ku musomo gwaffe tutandike n'ekibuuzo kino ekyabuuzibwa omu ku bawalimu bwemba serabidda ekibuuzo kyabuuzibwa Sheikh Ibn Uthaymin alayhi rahmatullah. Sheikh Uthaymin alayhi rahmatullah bamubuuza ekibuuzo kigamba idha falagha almusalli fi ssalati السرية من قراءة الفاتحة والسورة والإمام لم يرقع فهل يسقط ekibuuzibwa omuwalimu senga imam abeera nga atusaza essala naddala salatu dhuhuri salatu al-asri n'essala endala zetusaala mu kyama essala nga tusoma muki mu kyama amakulu si mu lwatu. Kati bamubuuza ekibuuzo tisenga omusaazi ono ali emabega wa imaamu gwasaala ogobera imaamu n'osoma al-Fatiha yo neggwayo n'ogoberezaako essuula yo oba Naasiyo oba Falakiyo n'ogimaliriza. Bw'omaliriza wabula nga ye imaamu akola ki? Tannaba kukutama akyagenda mu maaso. Kati omuwalimu bamubuuza nti fahali yaskutu ono ali emabega asirika. Kibuuzo kitegerekesa nga sinaleeta ansa tukitegedde ekibuuzo masha Allah. Omuntu nga gwoli muki mugoberezi imaamu tuli mu salatu dhuhuri naye imaamu kubanga subhanallah ba imaamu abatusaaza banjawulo mulimu imaamu asobola okutama nga n'al-Fatiha gutonna gimalayo wali osaddeko emabega waabwe nze mbasaaliddeko abawera nga akutama n'al-Fatiha atonna bakola ki naye ate butuufu balimbamu kubanga simanyi kakodyo ki na supiidi ki gye bakozesa eyo okubeera nti kale omugoberezi ono wandimulesa ati nsi al-Fatiha akoze atya ng'agimaze ne subhanallah waliwo supiidi esukka. Mwalimu wange omu Sheikh Umar Siddiq Allah musaasire yali atusomesa n'atugamba nti waliwo omuddu yabasaazanga supiidi ng'abasaaza muwalimu abantu ne beemulugunya ng'osusse n'abagamba nti mumanye eggaali gwe bamulugunya mumanye eggaali nti bw'oba omanye eggaali otuuka ekiseera ng'osobola n'okwabula la ilaha illallah ti bw'obeera kasene oliowo eggaali agivuga n'akola atya n'okwabula n'ayabula n'agenda nakkirya seeza ne muswala omuntu ayabuliramu babeera muswala n'ayabula banne ekyakwegendereza esswala eno etusaanamu etubanja nga gwe bw'olina omutima gw'olina waruhu ssala ekiyitibwa omutima gw'essala omwoyo gw'essala al-khushu'u obutebenkevu muki mu ssala obutebenkevu mu ssala. Ekirala kimanye nti fa anta tatakallam ma Allah oyogera ne Allah subhanahu wa ta'ala oyogera ne Allah subhanahu wa ta'ala la budda min at-tawadhu tewaliwo kubuusabuusa oteekwa okuba omwetoowaze. Olaba otya omuntu ng'oyogera ne boosi wo ku mulimu mukamaawo osobola okugenda n'ojabuliza ebigambo ng'oyogera ne mukamaawo n'otukali boosi n'atigala omwanya era obiraba bwe bw'otyo. Lwaki obeera mu ssala n'ojabuliza? Wa muntu abeera mu ssala Allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin wa anta tatakallam ma'a rabbika ng'oyogera ne Allah wo bw'otyo. Abange nedda twetereze si kituufu twegendereze. Wakadhalika al-adhkari ba'da as-sala yani adhkar nazo nga tumaze as-sala bantu teruzireeta mu supiidi bwetyo subhanallah nasiga abamu nasiga ne maaso amaliriza agenzi biki ebyo byoliko ogumuzannyo n'ekigambo kyogere nti astaghfirullah nga ddala okijjayo bulungi astaghfirullah nga n'amakulu gaakyo ogategeera era ng'ogategeeza. Subhanallah genda mpola mpola subhanallah alhamdulillah bigambo bireete. Soma ayatu kursi bulungi soma swatu nasi bulungi falaki gisome ne ikhlas mu nsoma ey'obwetoowaze naye subhanallah omuddu kimwetaagisa eddakiika 2 nga adhkari ba'da salati mazi za kuwulula ani akugoba
iyo olagawa ye bino byokola ani yakulagira nti weto webikolebwa bwe kuba tuli ba kutendereza Allah subhanahu wa ta'ala Allah tugamba nti tumusabe Allah tumutendereze Allah naye nga tulina obutebenkevu tegerekese so ekitututeyeyo kwe kubeera nti ekibuuzo kino ekibuuzibwa omuwalimu ansaye egamba bweti yagamba nti la yaskutu al-ma'mum abali emabega bano tebakkirizibwa kusirika mwababadde basaala imam nga yetannaba kutuuka kukutama oluusi asomye essuula mpanvu gw'osomye ye ekoze etya eweddeyo naye ekyo tugambe mu swala eyaki fi salatu asirriya mu swala nga yaki yakyama ati aga tekikkirizibwa naga nti idha falaga min qiraati al-fatiha senga gwobeera omaliriza soma suratu al-fatiha wa suratu n'essuula yonna gy'ogoberezaako n'omaliriza bulungi yagamba nti qabla an yarka al-imam naye nga imamu tannakola ki tannaba kukutama imamu nga tatututte ku maviivi akyayimiridde yagamba nti bal yaqra osigala okyasoma funayo essuula endala gy'okola ki gy'osoma eno ogimaze nesigala ng'okola ki sigala ng'ofunayo essuula endala gy'osoma hatta yarka al imam okutuusa imamu lwanaakola atya okutuusa imamu lwanaakutama lwaki yagamba nti hatta law kaana fi rak'ataini ne bwe kibeera nga tuli mu laaka ebbiri ezezijja baada atashahud oluvannyuma lwa tahiyatu ekola etya atashahudu al-ula atahiyatu esooka wantaha min al-fatiha walam yarka al-imam fa innahu yaqra suratu al-ukhra tuyinza okuba tusaala salatu dhuhuri tukyali wamu tuyinza okuba tusaala salatu ki dhuhuri yalaaka mmeka nnya yadde eraaka ebbiri ezisooka zawedde era mulaaka ezisemba kwa tusobola tutekoma kwa al-fatiha sibwe guba tutekoma kwa al-fatiha mulaaka ebbiri ezisembayo naye senga imaamu ono abatannakutama yadde omaze al-fatiha yokka ng'oli mulaaka ezisembayo era omuwalimu agamba genda mu maaso okole ki agambye nti fa innahu yaqra surata al-ukhra afune essuula gy'akola atya afune essuula suratu al-ukhra asome essuula yonna gy'aba asomye hatta yalqa al-imam paka imaamu lwanaakola atya lwanaakutama olw'ensonga liannahu laysa fi salatu suqutu olw'ensonga musala temulimu kukola ki kusirika musala temulimu kukola ki kusirika illa fi hal okujjako wetusirikira okujjako agamba nti wetusirikira illa fi hali istimaa al-ma'mum likiraati al-imam okujjako nga mwana wattu mu ngeri nga tuwuliriza imaamu ng'asoma haseza musole ezaakyo olwo ez'olwatu salatu al-maghribi eraaka ebbiri ezisooka salatu subuhi yonna salatu lisha eraaka ebbiri ezisooka awo wetusirika ne tuwulirizaani imaamu ng'asoma wabula ewatali awo tetukkirizibwa kusirika tusigala tukola ki tusoma kitegerekesa ekyo so twerwaneko okubeera nga tukitereeza n'ensonga ey'okubiri kyali kibuuzo kyetwalekayo bwe twali tusoma ku ebyo ebyaziyizibwa kyetwasomako ekigamba nti al-kadhibu obuki obulimba Allah subhanahu wa ta'ala kola ki yabuziyiza kati twalekayo waliwo ngeri ki oba mu mbeera ki obulimba obwo nga bukkirizibwa oba nga omuntu akkirizibwa okukola ki okubeera ng'alimba kibuuzo kyabuuzibwa omwalimu ayitibwa Sheikh Ibn Baz alayhi rahmatullah yagamba nti al-jawab yagamba nti okwanukula kyava agamba nti thabata ani nabi sallallahu alayhi wasallama kikakafu kinywevu okuva ku mbaka Muhammad sallallahu alayhi wasallama annahu qala yagamba laysa al-kadhab yagamba nti taba mulimba si mulimba oyo alladhi yuslihu bayna an-nas oyo alongoosa wakati w'abantu abameka ababiri alladhi yasrihu bayna an-nas alongoosa wakati w'abantu segeza nti bw'aba ataddemu engeri y'okulimba ng'anoonya kulongoosa anoonya badde mbakole ki bakwatagane oyo tabalibwa nti muki mulimba kubanga anoonya kutereeza wakati w'abantu abameka ababiri agamba nti fayaqulu khayran wabula ayogera ebirungi
wa nabeeranga mu kwogera ebirungi ebyo anoonyaamu ebiyinza okubanga birongoosa aga nti wayumni khairan nabeeranga ayogera ebisinga okubanga birungi so kyavunaanizibwa ekyo okubeera nga tukimanya eyo yemu ku ngeri. وقالت كلثوم بنت عقبة بن أبي معطي رضي الله عنها أقام أنت لم أسمع شارع يتبواني كلثوم رضي الله عنها أقام أنت لم أسمع النبي صلى الله عليه وسلم سولي لانغاكو بساولي لكو أمبك محمد صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب ng'aliko kyakkiriza kyonna mu buki mu bulimba ng'aliko kyaga nti ekyo kikkirizibwa mu kulimba oba mu bulimba yagamba nti illa fi thalatha okujjako mu ngeri mmeka satu. Engeri esooka al israhu baina nnas okulongosa wakati w'abaki w'abantu ababiri n'engeri ey'okubiri wal harubu n'engeri y'oluki y'olutalo. Engeri y'olutalo omuntu ayinza okubaako obutikiniki bwaleeta oba ngeri y'okubuzaabuza omuki omulabe basobole okuba nga bamumegga ey'engeri bwetyo. N'agamba nti wa hadithu arrajul n'emboozi y'omusajja imraataho walmar'atu zawjiha. Emboozi ebeera wakati w'abafumbo abameka ababiri, omusajja ng'aliko byanyumiza mukyala we n'omukyala ng'aliko byanyumiza omuki omwami we. Kati bw'aba ayagadde kuleeta ssanyu ku kifuba okuleeta essanyu n'abaako obubozi bwapangapanga mu ngeri y'okunyumya kwabwe oba mu ngeri y'okuba nti oliko ky'omuwaana naye nga mu butuufu si kyakola atya si kyali naye ng'ojagadde mumuwaana buwaani tese bulungi kubanga mu butonde bw'abakyala naddala abakyala baagala nnyo okubawaanawaanako. Mubitegedde? baagala nnyo okukola ki okuwaanibwa. Kati bw'oyiiyaayo obuntu buno omuwaana nga tebukosa ddiini yo wabula mu ngeri yakola ki yakumuwaana fahatha jaiz kikkirizibwa. Mabegakaawo twali tusoma twaliko n'omwalimu mu darusu biseera nga idil udhiya naatera okukola ki okutuuka najja asomesa omusomo ogukwatagana ku butya omusiraamu bwe yandiwangadde ku yidi yandyeyisizza atya. N'alaga nti senga mba muli babiri kikkirizibwa gwe omusajja n'osiniramu mukazi wo nga muli mu kisenge eyo n'omukyala naye n'akuziniramu oba n'akuwaanako kubanga annahi okuziyiza kw'emyuziki tekitegeeza nti n'okuzina kukola ki kugaanibwa. Ese bulungi muli eyo so si kuteekako wuufu ekube oteekemu ennyimba z'omukwano ezaki mubuukire okwo nedda ekyo oba ofulumya amatala g'obusiraamu wabula mu ngeri ya muleeta ebiyinza obbaleetera ki essanyu kuba lunaku lwaki lubeera lwa ssanyu. Mukkirize ebyo tubikomyawo biidhinillah wallahu a'la wa a'lam. Twongereze ku musomo gwaffe mu ddakiika ze tusigazza. Twakoma ku namba 11. Namba 11 egamba annamiima olugambo. Mu bintu ebyaziyizibwa tuwezezza ebintu 11. Namba emu yali egamba qasdu nnas bil amal, omuntu okuluubiriramu abantu mu mirimu gy'okola bil amal mu kusaala essala nga tosaala sala okujjako oliko omuntu gw'oyagala akulabe nti osadde. Bwekuba kusaddaaka oliko gw'onoonya akulabe mu bantu eyo nsobi era kiziyizibwa era kigaanibwa. Namba 2 twagamba nti salahu al-zahir wa fasad al-batin, omuntu okulongoosa kuki kungulu wabula munda n'akola atya n'ayonoona. Nga bw'abeera mu banne bw'abeera wano mashallah musiraamu mulungi ne bw'aba yeeyawudde yekka bw'abaako gyali eyo nga yufsidu ayonoona, ekyo kiziyizibwa era kikola ki kigaanibwa. Namba 3 gye twalaba mwalimu yagamba nti al-kibur, okukola ki okwekuza okwefuula ow'ekitalo, ekyo nakyo kiziyizibwa. Namba 4 isbaaru al-izal, omusajja okwesa oluki olugoye lwe, ekyo kiziyizibwa kigaanibwa. Namba 6 gye twala namba 5 gye twalaba al-hasad, ensaalwa naye eziyizibwa era egaanibwa. Namba 7 arriba, kola ki okulya riba. Namba 7 sharib al-khamr, omuntu okunywa omuki omwenge. Okunywa omwenge
kiziyizibwa mu Busiraamu yadde okugulagirira omuki omulala yadde okutuula obutuuzi we guli tokkirizibwa. Bwe bakuyita ku mukolo gwonna emmeeza ze baategese olwaleero mbadde nina ka video kendaba ngenza okulaba nga waliwo abakazi beebikiridde obukaaya wabula nga we batudde ku mmeeza kuliko eccupa eziriko bbeero simanya nayiro nenga nti eno nsobi yennyini tekkirizibwa. Musiraamu naye n'otula ku mmeeza naye nga yeebunguluddwa muki mwenge hatha yadde si gwagenda okugunywa yadde gwe bakuteereddeko soodawo tokkirizibwa kubanga alayhi salatu wasalamu yakola ki yakiziyiza yakigaana. Tukyewale tukyegendereze. Segerekese namba 8 yagamba nti al-kadhib obulimba buziyizibwa. Namba 9 at-tajassus okukettereza oba okulumika. Namba 10 at-taswir okuba ebiki ebifaananyi kuba ebifaananyi ebitalina mugaso weetimbye ku Facebook weetimbye ku WhatsApp weetimbye yonna weeteekayo. Embeera ezo z'abakyala n'ennaku zonna abasajja nabo munne beemoolera ku mutimbagano beetimba ku TikTok beetimba abalala bazannyira baidhawe n'ekirala ekitali kituufu ekikolebwa naddala ba tiktokers ababikola ennyo. Oli abeera kuli n'ateekayo emabega background ya Sheikh Sudais asoma Quran ye n'ateekaawo just kifaananyi kye kitambula eri bwesoma oba abamu ne bafuula abageegeenya wa hadha khiyana nakyo kuba kwenya abantu bagala balowoozesa nti gwasomanga Sudais ate nga tobisobola bw'oba oyagadde tuwa ka challenge ko please katuwe mu ddoboozi eriryo ye ate n'ekirala Quran eno osoma onoonyaani okusiima si Allah. Tewali nnyo bwetaavu bwakubeera nti weeteeka mwakasimu n'osoma Qur'ani n'osoma omala otuteereyo kyaki gese bulungi. Tewali nnyo bwetaavu kujjako ng'oliko bw'osomesa nga mwana wattu bakuwuliriza oteekayo bwe baddamu fahadha jaiz amma embeera y'okubeera nti tukola bwe tutyo si kituufu. N'ennamba 11 gye twasembeza omulundi ogwayita annamiima olugambo kyeki batwalusomako olugambo kyeki yaba tuwadde nnyo ansa kuzunza bigambo. Abakali tewaliiwo naye ansa egamba etya ate okugeya kirala otututte ku kirala ate kyekiddako wano kati olinga asoma ebiri mu kitabo kyange okugeya kirala kyetuddako olugambo ate kwekugeya twagamba annamiima ekiyitibwa olugambo hiya naqulu lkalam kuba kujjulula bigambo kuba kukola ki kujjulula oba kuzunza ebiki ebigambo. Obeera ne Abdurrahmani ne munyumya n'obeera n'ono ne munyumya naye senga kamutanda n'abaako kyayogera ku muntu yenna ng'oteekeddwa okukisitula bukolokkolo. Ate si kyokka ow'olugambo ekimutta bagamba mbu kuwaayira n'oyongeramu obutungulu n'oyongeramu akanzaali n'owoomya tese bulungi naye mu musajja gedde akagamba aka kamu sajja oyo yantama Allahu akbar n'agenda ono n'abitwala naga nti wootobeera omusajja kyakkola oyo era akuwanda lulusu takwagala era awulira bubi nnyo okulabako n'ayongeramu. Subhanallah yagamba nti omuntu ono kye bayita olugambo kwe kujjulula ebigambo kwe kutambuza ebigambo baina nnansi wakati w'abaki w'abantu ala waji il ifsad n'ekigendererwa ky'okutabula wakati w'abaki w'abantu ababiri. Ono babadde bakwatagana era olugambo mubi nnyo n'okusinga shayitaani kubanga aba ayambako ku shayitaani omulimu gwayo. Shayitaani yeetabula abantu abadde bakoze eki bateredde kati omuddu naye ono avaayo n'ayamba ku shayitaani okukola omulimu ogwo n'ojja ekigambo ko n'okitwalira oli naye ng'oyongeramukko. Era ekyo ekigambo kisinga kwerekera nnyo ku bafumbo abameka ababiri. Omusajja bw'atabaawo oba omukyala bw'abanga taliiwo. Kati omusajja bw'abeera ewaka n'ajja oluusi mwannyina n'akyala y'ow'olugambo tayagala kumanya oba ono mwannyina oba ki yaateega buteezi mukyala ng'ava okukola. Mama gundi wootobeera musajja woyo si mwangu naye nga bambi akujja wasobola namusaasira ng'olabye mukazi wattu
musajja nga akujogo oyo natuka n'okuleeta wano obwedde ekiri wano bali mu kulya magi ayongeramu nanti bali mu kulya magi bali ku nkoko bali ku bino mukazi wattu olabye kazi abadde ali awo atakazi keeru kabadde awo agenze subhanallah kati omusajja omukyalo ono bamuweeredde ebigambo mu kkubo ng'akomawo yenna agenda okutuuka ewaka nga jjudde omusajja nga towe kulikayo gye wantumye nvaako biki nga takyanyega nawe babiwadde musajja naye bw'atyo kumba oliye kyeyabaze yakoze atya yakifunye kiwala nti Allah subhanahu wa ta'ala atuwa sitaani omusiraamu bamuzuukufu omusiraamu beera mwakwegendereza Allah yatuga nsoto etibwa Hujurat essula eyo mbakubiza tugisome essula eyo ya mpisa eriko byetuyigiriza buti omusiraamu yandiwangadde Allah subhanahu wa ta'ala nti ya ayyuhalladhina amanu abange mu abasiraamu abange mu abakkiriza inja'akumul fasiqu binabai Allah yaganti bwe mubanga mujjiddwa no omwononefu Allah omuntu atambuza olugambo azunze ebigambo Allah yasooka kumutuuma taito ya buki ya bwononefu fasiqu kubagala kutabula wakati w'abantu abateredde bw'aba aleese ebigambo bino yagamba Allah subhanahu wa ta'ala fatabayyanu please musoke kola ki kwegendereza fatabayyanu soko bikoleko research Yesu akugambye Yesu akutegeezezza naye togendera kubangambye nobaako okulamula kwokola nobaako okusalawo kwokola nobaako ekikolwa kyonna kyokola lwaki kubanga Allah subhanahu wa ta'ala ayeyo yagamba nti fatabayyanu antusibu qauman bijahala muyinza okubaako kyokola oba n'ovuma oba n'olwana oba naye Allah yagamba nti bijahala nga kwokoledde okusalawo okwo nga kwosaliddewo okuvuma oba okuba bijahala ng'okikoledde ku butali bumanyi Allahu akbar okoledde ku butali bumanyi kubanga onekwaddamu ninga mafuusi matuufu kati gwe kwosaliddewo basajja bangi bata abakyala mu ngeri eyo bamukubye bukubi mawulire bangambye nafuka bangambye n'omukyani aga nti bangambye n'ava mu maka n'anoba ate kisinga oba olugambo naddala mu bakazi omusanga yatudde enkeera mu makaago bamanyi tebatuwagaliza tojja mumumanyi yanoonya naye waaga nti amaka gano singa nange ngafuna n'asala amagezi gonna kati gwakubya ebigambo naawe n'ojjula n'oyaka n'obisiba mangu n'odduka n'ogenda okulirako ng'okyali ewammwe mu kyalo otudde nti wange nno maama gundi siyaze mu makaago mukwano go nti ate kitya iya mukazi oyo ng'ate okaaba Allah yagamba nti antusibu qauman bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin ne bukeera ku makya ng'okusalawo kwe wasalawo ate oli mu kwejjusa senga nasooka negendereza kati mu busiraamu fatabayyanu tusooka kwegendereza amawulire gonna bwe gajja tusooka ne tukola ki ne tugegendereza olaba Nabbi Allah subhanahu wa ta'ala ngayogera ku mbeera eyatuuka ku maama waffe Aisha radhiyallahu anha embeera yamutuukako eyo musoto etibwa Nuuru Allah subhanahu wa ta'ala yatuteerawo nga mulimu ekyokuyiga gye tuli si kumukkakanya omukyalo la wabula Allah alina ffe atutendeka kubanga ebigambo tebyakoma kwani kwabo ebintu babitema abantu batemerera bazunza ebigambo ne babyogera naye olina okuba omwegendereza otunulire embeera yatuuka baganda bange kiso eyo embeera yatuuka nga nzibu Aisha radhiyallahu anha yatuuka noga nti kansooke nzireko ewa maama wange kansooke nzireko mu maka ga kitange ewaka naava ew'omubaka ng'embeera etabuse ng'alaba omubaka alayhi salaamu si y'oli naye akyuse amawulire gatambula mu k'omubaka yakoze obwensi tolaba nti kinene musajja yatambuza ekigambo kati ekiki so ne mukyala w'omukulu naye la hawla wala quwwata illa billah amwe ne gatabuka omusajja negongerayo obwongezi mistaha nga gwe bw'onoogaba naye n'ogozunza n'ogatambuza mistaha yali alina oluganda ku sahaba yitibwa Abubakar Siddiq radiyallahu anhu awanga makaki kati mukwangalira maka naye n'agongerayo Abubakar n'amunyiigira nga nti sigenda kuddamu kubaako kakulya kenkuwa n'obugabizi bonna sigenda kubukuwa lengera yali omwe yakoleeza naye oluyiira lwakwata oluyiira lwakwata buli wamu eno mbaka munyiivu omukyala munyiivu sahaba wa Bakari mukwano gwe naye musobeddaga nti omwana omuwala n'aswaza bw'atyo oyinza otya okukola ekyo ku mubaka ku mukwano gwange embeera ekoze etya etabuse Allah subhanahu wa ta'ala yeyassa
ye yassa aya nga Allah subhanahu wa ta'ala alaga nti omukyalo ono talina kye yakoze. Era awo wensinga okwagala Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba nti lawula idh sami'tumuhu, abakkiriza senga alaga nti senga kale bwe baawulidde amawulire gano, lawula idh sami'tumuhu, senga bw'obaako message obako obukuleeteddwa, Allah yagamba nti dhanna almu'minuuna walmu'minaati bi anfusihim khayra, kale senga beerowooleza bulungi, senga beerowooleza buki bulungi nga bakakuleetera amawulire nti Abakali akoze kino, nsobola nedda Abakali wange gwe mmanyi mugaanireko, teekerawo omuntu excuse naye si there and there noga nti era tewali kubuusabuusa, n'okola n'okusalawo nga tosoose kwegendereza. Allah subhanahu wa ta'ala n'aleeta ekira ku sahaba yita Abubakar Siddiq radiyallahu anhu, naye n'amugamba bwe yali asazeewo okutabaako bugabirizi bwonna bwawa Mistah, n'amugamba nti Allah agamba nti falyafu waliyasfa, sonyiwa oleke. Allah n'amubuuza ala tuhibbuna, temwagala, ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum, temwagala Allah abasonyiwe. Abakali aye bwe yakka yagamba nti njagala nnyo Allah okunsonyiwa, sinza butaba mu bantu basonyibwa, nze njagala nnyo Allah ansonyiwe. Naga nti ngenda kulongoosa eri Mistah musonyiye, era n'obugabizi ngenda kubumuwa n'okubisaamu ng'akubisaamu. Be basajja abo Qur'ani nga bwekka tebaddamu kubaako kira kye bagamba. So embeera eyo ey'okuzunza ebigambo si nnungi, naye naffe baleetera amawulire tuteekwa okubagawuliza n'obuki n'obwegendereza. Bakuleetedde olugambo, bakuleetedde amawulire nga tonnaba kubaako gy'ogongera, nga tonnaba geesiga bwennyini bwago, sooka, kubanga bangi abaleeta agaliko ki enfuufu nga enfuufu eno esaana sooka kusengejja ogijjeko, kuba balimu abagaleeta naye ogenda okwetoloola ensonga nga mu butuufu si bwe yakoze eki, si bwe yabadde. Tegerekese, tusaana okwegendereza. Namba 12 oba oliawo olwali gye tunaakomako okusinziira kadde nga bekafaanagana. Namba 12 omwalimu yagamba nti al-ghiba, wali tubadde ku namiima lugambo, kati onaga nti al-ghiba okugeya. Oli ow'olugambo yamuga nti la, yagamba alayhi salatu wassalam naga nti la yadkhulu ljannata nammam, yaga nti ow'olugambo ye talinaayo jjana, oba tagenda kuyingira jjana. Mulimu ow'oluki ow'oluga kyeza nti muze mubi, omuntu gwateekeddwa okwegendereza agwewale bwegwa gumulemesa ejjana ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ejjana buli muntu gyayayaanira, buli muntu gyawankira wanka, kyega nti ejjana eyo bwenjifuna ekyange kiba kiwedde. Kati weegendereze, weewale ensonga yonna eyinza okukulemesa ejjana. Mu nsonga ezigenda olemesa abantu ejjana mulimu olugambo, tuweegendereze. Then namba 12 al-ghiba, okugeya. Abakali kati ate okugeya ko kyeki lwe lugambo nga bwatugambye. Al-ghiba okugeya kyeki. Alaikum salaam wa rahmatullah. Tosobola kukyogera. Barakallahu fiika. Waliwo ayagatta ku ansa ya aji atuweeyo endala, waliwo atwongera namuseka faati. Oba kirungi oba kibi. Naam. Barakallahu fiikum. Kale ansa eyo mukize tugijjire ddala mu hadithi. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba, yali ali ne basahaba be n'abagamba nti ataderuna mal ghiba, ataderuna mal ghiba, mumanyi kiki ekiyitibwa okugeya? Ng'ali nabo ababuuza nga nange bwensooso babuuza. Baamugamba abaaliwo namugamba nti Allahu wa rasuluhu a'lam, baga nti Allah n'omubaka bakola ki? Be bamanyi, neffe tukola ki? Tetumanyi. Kyava abagamba alayhi salatu wassalam n'abagamba nti kye bayita okugeya dhikiruka akhaka bima yaqra, bima yakra. Yagamba alayhi salatu wassalam kwe kwogera ku mugandawo ekintu ky'omwogeddeko nga kimunyiiza, nga kikyawa, nga kitamwa. Dhikiruka akhaka bima yakra, nga mbutuufu nga tekimusanyusa kukiwulira. Nga kali akasajja kalugezigezi naye nga bw'aba otosonga nti gundi olina olugezigezi
Iranga ne bwatuuka butuusi ng'obadde waakabyogera weebuzaabuza weefulata badde sibyo oliko otemya ku banno na maaso oyo ate naabo Allah yaboogerako abageyesa amaki amaaso. Allahu akbar. Kati kwe kwogera ku muganda we ekintu ng'akitamuga ati oli mumpi awunya ttaka ekyo solo kigamba munno era waba toyinza kimugamba mumpi alinga kyokolo n'abantu boogera ebigambo kati kyokolo mu bumpi bwayo la hawla wala quwwata illa billah. Kyokolo wali ajenkana yadde abantu abampi gye bali naye kyokolo ngya yasukka la hawla wala quwwata illa billah. Na kati agamba alayhi salatu wassalam kyebayita okugeya dhikiruka akhaka bima yakra kwe kwogera ku muganda we ekintu ky'omwogeddeko naye ng'akola atya akikyawa nga mu butuufu kimunyiiza tagala wakiwulireko ng'okimugambye nga tosobola na kimugamba. Bw'amala obbawa ansi eyo baamugamba be yali nabo alayhi salatu wassalam baamugamba nti afaraaita in kana fi akhi ma aqulu afaraaita in kana fi akhi ma aqulu ya rasulallah kwogera ku muganda we ekintu kyata mutituganye naye olaba otya ng'ekintu kye mwogeddeko ddala bwatyo bwali ng'akiri mumpi era muki mumpi muwanvu alinga lusolobya era bwatu bwakola atya bwatu bwali olaba otya walugezigezi era nga ddala bwetyo bwekikola ki bwe kiri sirimbye njogedde mazima. Era mulimu abantu ab'okugera bamanyi n'okugamba ne bw'abaawo nkimugamba beekaza era abamu ne basooka na kuleeta isigifaaru naga nti nsaba Allah ansonyiwe ku kyo kye ngenda okuwa naye musajja oyo bw'ato bw'ali eno bw'akola bw'asaba Allah amusonyiwe ate n'amaizi ng'akola atya ate ng'ageya ayonoona naam Allah ansonyiwe naye era bwe kiri baganda bange okugeya tekukkirizibwa. Katamuza olaba otya nga ddala kye mwogeddeko bw'ato bw'akola atya bw'ali njogedde mazima. Yagamba alayhi salatu wassalam yagamba nti in kana fihi ma taqul bwe kibanga kiringa bw'okyogedde nga ddala ky'omwogeddeko kyali yagamba nti faqad ightabtahu obeera omugeyereza ddala kye bayita okugeya eyo kyennyini ky'okoze nti ddala kye mwogeddeko bw'akola atya bwe kiri. Wanza ngamba gojja kumulaba ojja omwetegereze mu jjuma ayiwa akakanzu akatakajja bwe mulinde olwoba olyana saabagambi si eyo gye nagambye si bwe kiri. Kati ekyo kyennyini ky'okoze kye bayita okukola ki okugeya kyennyini ky'okoze kye bayita okugeya. Allahu akbar. Yagamba alayhi salatu wassalam naga nti wa in lam yakun fihi ate bwe kibanga ky'omwogeddeko si bwe kiri nga si bwe kiri yagamba nti faqad bahattahu obeera omutemeredde faqad bahattahu oba omutemeredde. Kitegeeza nti omuntu wayogera ku muntu nga taliiwo either yandibanga amugeya oba yandibanga amutemerera ate nga ebibiri mazambi manene. Ebyo ebibiri mazambi maki manene omuntu gateekeddwa okwewala omuntu gateekeddwa okubanga ageesamba. Tugendako mu Qur'ani suratu eyitibwa Hujurat aya ye12 atugamba Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti eri aya gyetandikira ijtanibu kathira min adh-dhanni Allah subhanahu wa ta'ala yaraga nti inna ba'da adh-dhanni ithm naye mubi yatugaana Allah yagamba nti wala yaghtab ba'dukum ba'dan wala yaghtab ba'dakum ba'da. Allah agamba temugeyaŋŋananga temukikolanga ekyokugeyaŋŋana temutuula we mutudde ne munywera bannammwe kacaayi n'onywera ku musajja kacaayi ne mumulirako emberenge kuomeketera emberenge eno bwomeketa musajja ako kali bwe kati eno bwomeketa ebinyeebwa ku munno omunyumizaako emboozi otwaliriza obudde ku munno Allah akiganye si ku basajja si ku bakyala Allah akiganye. Wala yaghtab ba'dukum ba'da Allah ga temugeyaŋŋananga temukikola Allah aziyizza okumanya kinene. Allah yatuuka n'okuleeta ekizampa ennene nga ffenna tugikyawa tugitamu. Allah subhanahu wa ta'ala yatubuuza yaga nti ayuhibbu ahadukum omu ku mmwe yandyagadde ayuhibbu ahadukum omu ku mmwe ayagala okukola ki
ayakula lahma akhihi mayita, okulya okubwebwene ennyama ya muganda we ng'afudde. Wangi munna afudde, wandikyagadde ssebo ogende ku mulambo gwa munno gati mukono guno kangulye, wandikyagadde ekyo? Allah tabaraka wa taala yalaga ekyo ng'akikuleetera nga bw'okitamwa, nga bw'okikyawa. Ate kyamwa nnyo okugeya, kubanga omuntu ageya abeera ng'ali ku nnyama ya muganda we ng'agirya ate nga mufu. Ndowooza abakola omuzogo mubayita basezi, si bwe guli. Abasezi babi basikula abantu baffe, ne batumukwata ng'alina gwaziikudde tumukuba, yakoze kibi, buli omuntu akikyawa. Era Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti fakarihitumuhu, mukitamwa, mukikyawa. Allah tabaraka wa ta'ala yagamba nti wattaqullah, kati nno muti Allah. Nga bwe mukikyawa, nga bwe mukitamwa ne mugaa tekibi tekikolebwa omuntu oli otya munno, wattaqullah, muti Allah, inna Allaha tawwabur rahim, era mukimanye nti Allah muyitirivu wa kusonyiwa era musaasizi. Allah akkiriza okwenya kw'abakoze eki, abeenenyezza. Kati mwenenye bbane maze nga mugeya, mubireke ebyokuya mubiveeko, bibi tebikkirizibwa, mubyewale. Tegerekese aya endala Allah subhanahu wa ta'ala etibwa Isra aya ya 36 atugamba Allah subhanahu wa ta'ala wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Allah gati tuwegendereze nnyo toyogera ekintu kyonna kyotalinaako irimu, kyotalinaako kumanya, kubanga tulabye nti ageya either ayinza okuba atemerera awaayiriza obanga ddala ageera ddala ekintu kyagala nga kiki kituufu, naye weegendereze. Lwaki Allah agaana? Allah yagamba nti inna sam'a, kimanye nti amatu gano, wal basal, n'amaaso gano, wal fuad, n'emitima gyaffe, tima oluusi bye tulowooza bye tufumintiriza n'ebirala. Allah yagamba nti kullu ulaika kana anhu mas'ula, byakubuuzibwa, byakubuuzibwa. Maaso gano gaalaba ki? Emimwa gino gyayogera biki? Amatu gawuliza ki? Bw'oba otudde wootudde nga wali waageya, please mukomeko, bw'agaana vaawo. Tosigala wantu nga waliwo omuntu gwe bageya n'osigala nga naawe otudde. Bw'onoosigalawo ethan naawe ogenda bumufaanagana, naawe ojja kubanga bo, olina kubakomako bwe bagaana, kyusa oveewo, kuba wooli si waki si watuufu. Adhani isooke eveewo tumalirize. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله
Naam, barakallahu fikum wa jazakumullahu kullal khair. Oluvannyuma lw'okwaziina eddakiika tusigazza ntonotono oba oliawo okumaliriza ebyolwaleero, twekubiriza era nga tulaba omusomo gwaffe ebimu ku ebyo ebyaziyizibwa oba ebyajjirako okuziyizibwa mu Busiraamu byo byennyini wamu n'okubeera nga tubikola. Tuli ku nnamba 11-12 al-ghiba, okukola ki? Okugeya. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala tusaasire era atuwe okubeera nga tukwewala. Mukkirize nsembye ebintu bibiri ku kyo, tulitandikirawo omulundi omulala biidhnillahi ta'ala. Tulabye aya 2 esoose ebadde mu suratu al-Hujurat, aya ey'okubiri suratu eyitibwa Isra, aya ya 3:6, then aya endala gyenzizaako eddirira ekisembayo eri mu suratu eyitibwa Qaf, suratu Qaf, aya ye-18. Yatugamba Allah subhanahu wa ta'ala ma yalfidhu min qawli, ma yalfidhu. Awo aya yakwegendereza. Ma yalfidhu, teriyo muntu yenna aliko kigambo kya phrasing nga kyateekateeka kyafulumya mu kigambo min qawli, kigambo kati ate abalaba setting emboozi, ate omuntu atwala eddakiika 2, atwala essaawa, atwala obudde bwonna, mwana wattu bw'aba akoze atya? Bw'aba atutte. Obudde obwo bw'abutwala ng'aliko ekigambo kyayogera. Ne Allah subhanahu wa ta'ala nti ma yalfidhu min qawli, teriyo kigambo mu kyayinza kuyisa ku lulimi lwe, kyayinza kuteekateeka n'ayogera, illa ladayhi raqibu atid, okujjako nga kiriko bamalayika bano bameka? 2. Katibul hasanat wa katibu sayyiat, waliyo omuwandiisi w'ebirungi. Ekitufuula oba ogamba nti tukkiriza Allah, mulimu okukkiriza bamalayika ba Allah subhanahu wa ta'ala. Simanyi oba ekyo tukyerabira. Bamalayika ba Allah kyatteeko bakkiriza. Era al-imaanu okukkiriza, obukkiriza bulina empagi mmeka? Meka? 6. Empagi namba 2 esooka antu'mina billahi wa malaikatihi, ne bamalayika be. Bamalayika kati bamalayika be tulina okukkiriza nti ddala bitonde mu bitonde bya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala abituma, era malayika tulina okumanya mwezo. Omwalimu yali atusomesa ku aya eno n'agamba kye bayita raqibu atid. Raqibu yuraqibuka. Bino bitendo mu bitendo bya malayika ezo, bitendo oba mirimu gyazo. Yuraqibuka, akulondoola, akulondoola. Wojja ekigere wakizza, wojja ekigere wakizza. Atidu, yata atidu, akutuulirira bwati, akutuulirira. Oba bita byakusaaga. Kitegeeza nti tasuula stepu, talina woogenda kwogerera okujjako nga waali. Tolina woogambira katibul hasanat ogambye subhanallah okujjako nga waali asajjala awandiika ekigambo ekyo. Tolina woogenda kwogerera kibi okujjako nga katibu sayyiat akoze atya? Atudde, ali available, atudde. Kyanti olaba bwe tunaatuuka Allah ng'atukwasizza ebitabo byaffe, aya ya 49 soto etibwa al-Kahfi. Omuntu agenda gikwata Qur'an, omuntu agenda kukwata ekitabo kyasome, amala agambe nti mali hadha al-kitab, kitabo kya kikula kino kyendaba, la yughadiru saghiratan wala kabira, tekireseeyo yadde akatini bwe kati, yadde ekinene okujjako nga illa ahsaha, kireeteddwa. Ogenda kukwata ekitabo kyo, wallahi olabemu olunaku lwewageya omuntu. Kali nayogera nga asaaga nakano. Allah yagamba nti wawajadu ma amiru hadira, tuli bakusinkana bye twakola nga biri available weebiri, hadira. Allah n'afundikira nga agamba wala yadhlimu rabbuka ahda. Omulezi wo Allah subhanahu wa ta'ala taliiko muntu yenna gwali azamanya, taliiko. Tiwakola ekirungi kyo kireme kulabika, la wallahi. Nti olina kye wakola mbyonoono kiveewo illa bitawbatan nasuha, okujjako ng'okoze tawba eyannamaddala, wa illa ogenda bisinkana. Kati gwageya osooka kugobawo malayika wangi, gwagoba
ageya munno mwogera kutaliiwo ndoza malayika zosoka nozigamba nti kati mumpeemu ku budde nga bwolaba bana abalina ba escort abalina abasikala babakuuma ekwamanyi obagamba nti akati wano mugira mukomakaawo segeera bagamba mukomeekaawo n'abalekeri n'abaako abantu bayogera nabo bulungi nga tebaliiwo oba naawe bw'okola ng'onoogeya tusaana okuddamu tulivayizinga kye bayita alukanul imaanu empagi z'obukkiriza kuba kati bw'otuuka ku mpagi eyo ey'okukkiriza abamaleka ba Allah ani yandibbye malayika zino wobbira ziba zirazeewo wangi otudde ku seefu ya mugaggawo ng'osomolayo omutwalo ng'okimanyi nti malayika weeriye kulaba n'ogusika oguteeke mu nsawo yadde nga ye teyateekawo kamera era taliiwo naye malayika nazo ziba teziriiwo twegendereze barakallahu fikum ekisembayo tunakimalayo obudde kale ekisembayo omwalimu yamaliza okuleeta aya ezo mu kitabo kye bayita Riyadu as-Salihin ekya Imamu Nawawi alayhi rahmatullah yamaliriza agamba ilamu manya kolaki kimanye annahu yambaghi likulli mukallafu nti kyabwateeka kigwanira eri buli musiraamu yenna eri buli muntu yenna ayahfadhu lisanahu okubeera nga akuuma afuga akayungo kano bakali akaki akayungo kano kebayita lulimi katono ne kamutawaana kigwanira okugesi kweyitawaana okwekuyitawa si ku lulimi ate olugambo lwetwamaliriza ate okulimba kuyitawa ku lulimi kati aga nti kimanye kikakata eri buli muntu yenna ayahfadhu lisanahu okubanga afuga olulimi lwe an jamii lkalam eri ebigambo byonna illa kalaman okujjako ebigambo ebyo byokka dhahalati fihi almasraha okujjako ebigambo byomaze okusengejja n'okumala okubanga kikwekedde nti aba tebina muki tebina mutawaana bigambo birimu kulongoosa bigambo mifunamu empeera bigambo ebyo byokka bye baweekwatako naga nti wamata stawa alkalam ebigambo gy'okoma okubiraba nga mwana wattu masha allah byenkanankana naga nti awo omuntu asobola obyogera watalakahu oba asobola okubeera nti abireka filmasraha okubeera mu ngeri y'okulongoosa naga nti fasunna ekiri mu sunna oba mu busiraamu al imsaaqa anhu okubeera nga asirika okubeera ng'ofuga olulimi lwo okubeera ng'ofuga olulimi lwo so kyavunaanyizibwa okubeera nga tufuga ennimi zaffe biidhinillahi tabaraka wa taala eddakiika tusigaza ziri nnya siyinza kuyingira mu hadith omwalimu ze yaleeta wano endala ezitukubiriza okufuga olulimi lwaffe n'okwegendereza okubaako ebigambo bye twogera omusomo ogwo n'ebigambo ebyo tujja kubyongerezaako biidhinillahi taala nga sinnababba wa mukisa mubeeko kye mutugamba bye muyizeemu oba ekitono kye mubuuza mukkirize mbagambe nti darusu yaffe etuuse daruso tulina bbiri waliwo daruso ya wiiki ejja era eyo ayinza okumpaliriza obutalabikako wano eyinza okumpaliriza obutalabika kuba tugenda beera kayunga bugerere munda batyo kalagala kulwekangulumira tugenda okyamira mu bugerere awo daruso etandika lwa mukaaga aye tusuubira okusulayo nyinza okulabika obutalabika bwekinaaba kikyuse nja kulabika biidhinillah bwekinaaba kiganye mba sijja kukola ki kujja tunaawuliziganya ne Seeka Fahadi oba oliawo ne tufunayo omuwalimu anaatukiikirira ku olwo then ate era weekend eri eddako eyo tugenda lwakutaano era eyo darusu gye nabasabirako tufuneyo akasawo k'omuceeri simanyi we mutuuse Seeka Fahadi katuuse mu ofiisi yo Abdurrahim ate nno yeebase tampulira Abdurrahim akasawo k'omuceeri mukooni kawa adde mu kiraasi akasawo k'omuceere kaffe kaweze tekanaba tukoze tutyo kaweza kubanga darusu yo ekituufu kiri nti ekoze etya etuuse nam tusaba Allah abagulirewo ebbanga likyaliwo ennaku nga 14 eziriwo biidhinillah abasiraamu oyo mu byalo n'ekira kye nabagamba bwe mbaserabidde amakanzu asobola okugulayo ekanzu erabika obulungi tugenda zigabira bayimaamu omukulu w'ettwale yatukubiza alaga nti bannaye mujja naye bayimaamu bange eno nga benkulembera abali eno
mu butuufu tebatera si bantu nti bafunayo omusaala, embeera yaabwe gye balimu yeeyo. Naye kale bw'omuwaayo ekkanzu empya emuzzaamu amaanyi n'agenda mu maaso n'okukola omulimu ogwo. So nsaba mukkirize alinayo ekkanzu erabika obulungi, enkofiira osobola ogigulayo, gigule biidhinillah, ebintu ebyo byonna tubyetaaga. N'ekkanzu endala kubeera wajja kuba waliwo n'abasiraamu abalala nga beetaavu baki baazo insha Allahu taala. Saba Allah abagulirewo abasobozese, tujja kuba tuwuliziganya tulabe weeks ebbiri ezijja tugenda zikwasaganya tutya biidhinillah. Saba Allah abeere nga akkiriza. Dakiika nsigazza emu, ana alina kyayizeemu tuggalewo darusu. Abakali lwaki atutunulira Seeka Fadi gwe tolina kyojjeemu naye otunulira Seeka Fadi olina kyomugamba? Naam. Ekyate ekyo kirala, ekyo tekina mutawaana noga nti agigundi ali bwati musajja wakisa masha Allah, Allah amuteremu ki baraka, tekina mutawaana. Ekyo omusabirako obuki obulungi. Tugenda kulaba era omulyango guli mu Riyadhus Salihin, tujja gutuukako nga batulaga okugeya ddi eba embeera ezandibadde nti kugende nga sikola ki sikugeya ddi. Tujja kituukako oluvannyuma lw'okuba nga tutunuulidde hadithi zino biidhinillah. Naam. Alaikum salaam wa rahmatullah. Anti bwe kibeera nga kiri mu ngeri ya kunoonya kulongoosa na kutereeza, ekyo kuyitibwa kukola ki kugeya. Wabula onoonya kukola ki lwakuba nti oyagala kuntwala mulyango embaga nti tujja gutunuulira. Naye kati yembeera nti muyinza okuba muli bafumbo bameka? Babiri. Singa omukyala agenda eri imaamu nga yeemulugunya kugwo, kuyitibwa kukola ki kugeya, kuba anoonya kukola ki kulongoosa. Kati naawe singa omuntu ono omutuuza n'omugambako naye ogenda okulaba nga mutufu akoze atya nga tetakkiriza, n'ofuna omulala gw'oyinza ogamba naye tukoze tutya muganda waffe oyo, yes taliiwo naye nga muli olumwa tukoze tutya okubeera ng'akola ki ng'atereeza. Ono nakuwa ku magezi naga ate tukole bwe tuti, oba tumutumire gundi oyo ye mukwano gwe, osegedde okuba kusala magezi butya bwatereezezza. So okwo tukuyitibwa kugeya. Naam. Naam aji. Alaikum salaam wa rahmatullah. Ekyobulabe wallahi ekiyungu ekyo kyabulabe naye tekirina kugumba nekyewuunyisa. Era okalaba kayungu kali bwe kati ogenda wulira hadithi tujja ofuna maaso eyo. Alayhi salatu wasalaam yalututiisa nnyo olulimi tulukuume butiribiri. Tujja ziwulira oba era tujja zifuna biidhinillah omulundi omulala. Kale ebyolwaleero bikomyawo, ebyolwaleero tubikomezaawo. Tusaba Allah tugase nabyo asonyowe ensobi tugwamu nga abatonde. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum.